Gano ge mazzi agamu ku mazzi agava mu kasasiro ono. Golaba ago mazzi ga kasasiro ono. So bageza kugawa kubo cause right now genonyeze kubo we gayita. Amazzi golaba ago ga kasasiro. Kasasiro yakola amazzi agafanana mu kala bweti. Gamba kasasiro yekolamu emyala. Buli lunaku agamazzi galinga bolaba ensulo. Galinga bolaba ensulo z'amazzi. Kati ge mazzi agava mu kasasiro. Wana ya mazzi nga makyafu. Amazzi gakola. Gano ge basama batule mpozi. Kugambye. Gano ge batule. Gano ga batule amazzi ge basama batule. Eva moneno. Akubalaga ha. Ethanol. Ngaga amazzi gasi yennyini. Yasi nkuba. Kasasiro yakola amazzi gano. Kati ndoza ethanol yalimu oba oli awo. Ne baba galabika ne baga kunywesaamu. Yachukue na yachijeri waggulu n'akisuula awo. Ekyo damu y'amazzi. For treatment. N'ekisuula awo. Bagambe kino kyabadde waggulu awo. Yakiwunzikirawo. Bana yabadde w'amaanyi. Naye gwe maanyi gaba mangi. Ekyo kintu kikuba nekigira kityo. We byasembye kati imagine gye byavudde. Byatandikidde. Kubanga yakubye omuti ne guyita mu nnyumba eri ng'effumu. Era nannyini nnyumba erina kufuna kintu kigenda kutema. Waggulu gye tuva. Naye gano amazzi gamba yakola omwala. Yekolera omwala. Kasasiro n'akola omwala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Isufu omusomi w'edduwa wane Bulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo, omuli endwadde ezeetebwa amajinni, ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka. Abanneetaaze nkubira ku 07 51 7 89 99 oba 07 63 16 2 31. Sheikh Isa Isufu omusomi w'edduwa wane Bulenga. Gayinza kuyita bageza kukola myala. N'ekyo okunoonya abantu tolina wootandikira. Kati otandikirewa. Banga ekintu kigazi nnyo kinene nnyo tolina woyinza kutandikira noonya abantu tolina. There is no way you can do such for people here. There is no way. Tewali engeri ya kunoonya mu bantu. Engeri teriiwo. Engeri yo teriiwo. Tolina bwoyinza kunoonya bantu. Era ojja buzinolambula ekifo ky'oyinza tugamba banti ninawo omuntu wange yafiirayo kangendeyo just mpiteyo buyisi
Nambube yaleme gamba nti saamunoonya. So tulina wootandikira. Mulimu obutebe bungi, mulimu obutebe buyitirivu. So bw'ojja ozunga ng'otambula nga bw'oyagala oyinza okugwa mu kateebe, otherwise obulamu n'obukyula. So nabayita waggulu eno balina kwegendereza ddala. Balina kwegendereza. So obutebe buyitirivu. There is a lot. Abuba no one butebe. So if you're not careful, you can use your life here. You can lose a life here. Kuba kiziwera nabo bakuzuuka omuzuuli ewantu wadde tuteebeza nti wano wayinza okubeera bayinza nti kyamuleka bbali ekiroka kireeta ate bino era kyagenda kyetematemamu. Sagala kutuuza mu kamera naye oyinza oba toyagala but eza kusika byoyogera. Ndi munnamawulire nkola ne Star Times Makula. Ono muwala wange bambi yafiira mu kalungi kano oli embaawo yabadde akolera eno ono namulafu olulyeri badde mulabamu. Tubadde tuyize oluvannyuma lw'okuba nti bakoze ekisoboka bwisi ennamba yawezi olwayo ennaku zirimu n'awamu. Badde tuyize okuba nga bakoze ekisoboka kuba tebaweerangako kuba oyo adde avuga mashini ezo. Omu ku bavuga emmotoka ezo n'oli wagunda emmyufu ali mu mmyufu. mugenzi Bagezezzaako kiganye. Tolina wootandikira ekintu kinene. Kyo kati buli muntu awanika. Kati batuwadde amawulire nti baagala kuddayo mazzi gali kati baganoonya mashini zo. Banoonya miwaato gayinza kudda. Kyanoonya bantu. Ajja amazzi gali asobole okukwata wano kuba gali agaserengeta gali. Yadde eno. Kati ekyokunoonya mu kirenge kyaweddewo. Okutandikira wazibuzibu. Kuba tolina woonakiyo wangi alina byaddamu. Muneeno toyita akatebe n'ogeza n'oyimirira awo. Bitokota n'okutokota. Kemikali eyo mumanyi muyitirivu. Oyagala kukola gaasi n'amasanyalaze. It would have been bali beetaga just a cycling bin singa kino tekyaliwo. Okiraba okolamu ebintu bingi nnyo.